mutugobera emboozi nga bwe ziba zitambula mu wiiki ntera nnyo kubanga mbagamba nti ze tuleeta ntubera nga tuziyingira buziba okubeera nga ate ogenda maaso kubeera nga ate omanya yali Friday Valentines zaali 14 twali Hotel Africana People's Space Chris Evans ebyamugwako mwabira bane twagala kubanga twogeramu naye emboozi nnyingi nnyo ne cameraman wange simanyi balina obudde wandibadde osooka n'olaga engatto ya Chris Evans yanyi serabe nti ennyaanya ezo bw'ozinyiike ebazogamba ki bulungi naye gwe programu zonziraba naye obeera nnyo ku kutyoboola kiki kyofunamu basi tyoboola bantuusa bubaka kati wano ntyobodde engatto yiiyo jacket n'eno jacket sebo wano oli musenenga mekaawo kakati si sente nyingi tosaakiriza nnyo naye munaye omuntu wataddemu sente omuntu ataddateeka musigo olaba ataddemu ate ekirala nze ngulange only at that time ng'ennyaanya zengedde so kano akajaketi oyinza okukandabamu emirundi nga 5 okutuusa ate nga season endala y'ennyaanya ekoze eki naye nga tuzze mu leno jaketi mpya ani akwambaza ate ennyaanya zayengedde zengera mu musana zengera mpola kati otusooka n'otunda kanti pulayi ezisooka naye kati waliwo ezigenda okwengera ebyaddala mu maaso awo kale kyeza mu maaso ka wanaakukuula baagala okukuula bakwesunge ate ekyo ekintu kyekyantamira ddala kuba buli lwenjogera nti ennyaanya zigenda kwengera ng'obuwala butandika okunkubira budde nogamba ne bwe nali nfuuyira mwali luddawa wakiri okima ku bidomola by'amazzi owaayi wali mu kufuuyiro ebbomba zino ezifuuyira enzigo otoba nazo zokka teri kawala kalabikako omudde bw'okufuuyira ennyaanya naye otuuka kakati kenjogedde nti kakati pulayi tutandise okukungulayo 2-3 ojja kuwulira naye ng'okuwulika okwagala okukuula kisoboka naye ng'okuwulika omukyala alina bw'oba omwagala omuwa gw'otayagala gw'obuzaabuza obulamu buli butya obulamu si bubi music atambula bulungi zake anasinga anakutwala onyirira nnyo naawe abasajja obalwanya ke kayimba kaliko bakayita zake ani yawandika oluyimba enze kennyini sebo oluyimba lulungi pozi wagamba ani yaleeta idea ya karati namala kubonaabona nga bankuba ennyondo bwe bankuba ennyondo naye nga nina okubeeramu ne training ekitegeera so katonda nansaasira nenfuna omusajja mu China yali azze ng'alina projekiti ze z'amaliriza awo bitundu by'emuyenga ng'alina ekikomera kinene kyeyapangisa naye nga nensasula ssente ne bantendeka ku ngufu yennyini oyo waba master ekiteze kati oyinamu era kati nzo nnyingira omanyi bamuyita master Wong Ching manyaga firimu gennyini yes musajja w'amaanyi nnyo naye yantendeka nangamba ntokolanga fujjo mu kifo ekiteetaagisa lindanga ng'oli mu ring oba ng'ogudde mu ambush oba mbabbi bwebityo kati abantu bano wammanga njagala oba warning wa training ddala specifically abantu kyabo ababbi abo abatulumba ekiro naddala nga tuva ku show ababbi babika bingi abakubanga ova ku show ababba ki ekirala okusinga abo benasinga otrainingira ne bino nti oba ontwalako omukazi ojja omaliridde kubanze saawa zino zaake newaddeyo oba eŋŋumi zaaka zaake muzibonezi basajja banno bali eri amaanyi kalati tebali mu kukola kalati bali mu kulya mmwanyi golemeddwa okulya emmwanyi oli mu kukola kalati bali emmwanyi zaabwe nange kansigale ku nnyaanya zange omwana ajja kuleka nga oli mu kwekyanga agende n'omusajja eyabaza emmwanyi naye lwaki oli mwonoonefu ebinsasuza abagezi baali abalabamiri kakati bayira we nga twogera ku kyenyondo saasira ku Pallaso naye bamukubidde South Africa naye nabo tebamukkiriza naye emboozi ya Pallaso yagala okufaananamu eyiyo kuba Pallaso yatugayo omusajja yamutemye ejjambiya yamutemye embazi kakati nga ggwe omuntu gwe bali bakubyeko ennyondo ne batakukkiriza yogerako n'abantu kyenjagala okutegeeza bannayuganda nti kisoboka omuntu ogwambatemu n'asimattuka si ffeffeka abasimattuse baboda bangi babakubya ennyondo ne basimattuka owulira ate temudda mu kubanga ate abalimu olusezisezi timwagala muntu amale kufa okitegeera twandibadde essaawa zino twebaza Katonda nti Pallaso yasobodde osimattuka abantu 10 bamukubye embazzi naye ng'akyali mulamu yes n'abuuka ne kubbone anyway osikera mu mboozi yamu
Nedda ebintu mungana ne museka ne mutabula embeera. Nesa emembo ere Kampala nyimira abagamba. Nti tuyise embizibu bingi. Nenaffe tuli bantu tugwa mbizibu nti AK47 yafa. Mwaze radio nafa bintu ebyekijega. So twandibadde sawa zino tusaasira busaasizi munnaffe Pallaso. Ne Pallaso amagezi genkuwa. Kola ku training. Ati singa nze nagudde mweyambushi nze nkubuulira singa siri mu ddwaliro. Karati gwe bantendika. Omusajja oyo omukyayina Master Wong Ching. Tekyuse erinnya Wong Ching njagala olikwate bulungi. Ate ndikwata nti omuntu ya training emyezi ebiri nga ndera. Okwo kwonna kweyogera ku tyoboola. Subscribe ya kumukutu kwa tabera ku online aha. Naye nga abayimbi mubeere mu nika training kuba tutambula kiro. Kitege. Yeah. Nenga xenophobia n'abali South Africa warning. Kati nze ne bwe mbachi bantu 10 nkikubuulira. Ebaniza abaana bagenda kugwamu wano. Engumi etaba nkikubuulira. Ekigamba kye bayita akabaliyo kimanyi. Ebyo byolaba mbu muzaake. Ebyo just kate tuzanya buzanya alinga film. Sample naye nze nkubulya nga nagambye nti kulwana ne bwe muba 10 obawa training je nina ya ddala anyway tugenda ku mboozi ya wiki Evans njala tuzimba emboozi eno mu mitendera ekibuuzo wali mwali management yemu ne Kayemba ne Rema right yes mu banga lyo mama mu management yeyo closeness ya mwe yo ne Rema yali twali babadde kubanze ne Rema n'okumuleta nze namulete wa manager Kayemba na mwagaliza ne mulete wa manager so mu bufunze rangire gwanga nti gwaliriza Rema okuva wa bebe kula agende wa Kayemba si bwe kityo naye nalinda banga kimukolera nalinda banga kimukolera yeah abantu abakolere wa mukati nga bampe wano ku telefaina nampija bansanga mpita kawalata nange sobako kyemuyita bwe mwaberanga mutemwe mwakolanga like bigambo chebe bijokinga bimatiranga okozesa tetwatukanga nnyo kujokinga kwa maanyi twasaganga ebyo okusaga kwajjangawo bwetyo ne twejeregamu ogutali musango naye nga tewaliwo manya gali specific ge twayitanga naye nga twayagalanga nnyo okwejerega bwe bityo muteme gye mwabeerako mwenna naddala nga muli management yemu olinako wobanga ofunye ekizibu waliwo mu bantu bo wali olowoozanga kukubira amasimu yali muko era namukubiranga ne mubuuzaako nze siri muntu ali awakaaba bizibu nze ne wemba n'ebizibu byange mbyemalira yes okay kakati twogere ku luyimba olwalinda ani aleeta idea ya linda linda olwo lwali lwa Kenzo twali twagala kuwandiikira Kenzo obubaka abufune so gwa wandiika writer yawandiika n'osuulamu ani asuula mu linda nze nawandiika ne nduweereza ku WhatsApp ya Rema n'alwagala nnyo omuntu wotuukira okuwandiikira omuntu oluyimba wetukira okuwandiika oluyimba olutuukira mu bulamu bw'omuntu nobanga mumanyi wali olina emboozi gy'omanyi yanyumizangako ku bimu ku bimutawaanya ne Kenzo naye nga nze mu byonna kye nakwatamu nti obudde tebamuwanga ne ŋŋamba naye si ggwe wekka bakazi bangi abayitamu eyo embeera tuwandiika oluyimba nti nawe linda lujja kukolera abantu bangi so kitegeeza nemuwandiika oluyimba nga message mina gye mugisindika ng'omukwano gw'omuntu yes message yali egenda wa Eddie Kenzo y'ensonga lwaki mu show n'agambye nti owulira kati ontwala gye sinakutwasigala Kenzo bw'ati bwe yagambanga kakati ekitegeeza omuntu singa akubuuza nti Rema mukwano go also confident ogamba nti Rema is my friend yes she's my friend actually she turned into my sister mukwano gwasukkawo ne gutuuka ne gufuuka sister Kenzo saagala Rema teweerungi ya saagala weerungi eno show yakumakya bantu balaba nnyo tofaayo kyekituufu nti omukwano gwayitawo ne gufuuka gwa sister okay kakati njagala tugende tuli mu preparing show ya Valentines kuba kimanya abantu babayimba wayimba naba ku B2C ani yakubira simu Waikibenda Rema yaŋŋamba naye nze ne bwe yandibadde nga taŋŋambye era nandize kubanga ffe tuli bamukwano tuli bakyali mwakola rehearsal mwena oba mwayite mutu twakola rehearsal
Yes, naye bwe tukola rehearsals bwe tugenda ku shot tuteekamu ebyokusaagirira nga naye bwe yasaaga ku by'ennyondo awo tugenda tutuukawo ku nnyondo tontwala kakati we mukola rehearsals ng'otuuse ku concert mugamba Rema mbu afuga amuza naye ate nammwe mufuga ekitagambika ano yagala okuntwala mbyesinade wanyi tugamba kutya naawe ofuga nnyo naddaddayo tugamba ani afuga ekyo kiwedde tugenda akakubi ako kayiseewo fe tukayesonde tunagambako nti amufuga oba g'obiwulira wakati kakati concert si zonna wabawo amateeka ne bagamba nti concert bane temujja na red naddala kati popo yatabuka temujja na red temuleeta byabufuzi tewaaliwo mateeka lukoloddoli lw'amateeka nti kino tokikola ne kino tokikola era singa gaaliwo bandisoose ne bagamba ne bakuwa script ne bagamba nti kino tokyogera kino kyogere neffe tusaagamu ebyaffe ebya bulijjo so olw'okuba nti tebampa script nange nagenderako eya bulijjo. Let's talk about shows iz'okoze before this show because sigwe muno gwali gusoose okuperforminga ne Rema ku stage ebigambo ebiwateekamu ku olwo lunaku obadde ng'obikozesa? Mbadde mbikozesa n'ebisinga awo ng'ekitegeeza reaction y'omukyala ebadde esigala nnungi abadde tabitwala bubi kitegeera talina buzibu naye ng'omuntu naye simanyi ku olwo kyamutabula. Let's talk about time nga bano bassebo ne bannyabo omwami ono yakuba ennyondo 10 zaali 46 backstage gwe ki ekyakujjira mu mutima yikambuuze ennyondo zikuluma bwetutanga okwogera ku nnyondo zikuluma? Tezinnuma kati nali ngenda fa naye kati byafuuka nga byalwali kyoli bwayogera ku nnyondo nange kennyini nseka so on that particular show ku Africana nali sigenda kwogera ku Kenzo naye Rema naye bwe yatandika eby'ennyondo ne ngamba nti so these are the normal shows zetubaddeko so nange kwe kusaagamu awo ebya Kenzo naakola kyendowooza nti yatabuka naye ate ye yavuddeyo n'agamba nti nze nali mulwali nga njagala kucyankalanyaamu ng'omuyimbi ene yayimba oluyimba nga muli babiri oli naayigwe n'oyimba vaasi yo n'ogimalayo muno n'atazzaayo vaasi. How did it feel kulaba nga oluyimba olwali balukulekedde? nafiiringa bubi nnyo nalaba nga mpisiddwa nga atategeera naye ate bwe yavuddeyo n'akiriyalinga n'agamba nti yali apapa kuddayo kukyusa kyovula bati yamalayo oluyimba nendowooza nti tugende n'ekyo ndowooza nze namufuna bubi era nakitadde simuyinaako kati buzibu. Tugende mu performance nakutunula bisho naliyo ngenda otunula nga neno olimba lwabaddamu okuba olwokubiri bakulekera okukuba ba backup ne bagaana okukwatagana naawe. If you rate your performance ekiro ekyo ku show ya Valentine's eya Rema oza wakola otya? kyava ku nze nali ntidde nnyo ekyamazima nali sirabangako Rema ng'alimu eyo mbeera kati nga ntidde naye kasita yavuddeyo n'agamba nti yali abikola mulwali tugende n'ekyo tetukifuula nnyo topiki. Akawungezi kaawe omala she baakuwa amafuta go? Ate amafuta gaaki ffe tuyimbira bwerere oli aba muyimbi munno oba ogenze mwolekera kati sente zaaki. Show ezitera okuba omuntu waba akwerekeddeko ku show ng'eyo ebadde successful otera okufunayo ka message yo bale kumperekerako. Do you get any message from Rema? Ebyo byaffe ate kati ebyo twayogera ne Rema ate lwaki mbambi baga kale mwayogera sindaba mufuna one on one tujja kwogera ekitegeeza message tofunanga wadde bubaka webale kunnyimbirako webale kunnyambalira suuti ekakooti akabasikoti ako nja kwogera naye sinamufuna bulungi one on one naye nga oba yanneebaza oba teyanneebaza ekyo tukirekawo. Waddenga wavaayo wavuddeyo n'ogamba oluvannyuma lwa interview yavuddeyo omukyala ajjavuddeyo n'agamba nti nabadde ensaagamu walaze nti ng'omusajja yenna because asajja tulemera ku nsonga wavuddeyo n'olaga nti nekyo kikoze eki kikomaawo. But before that wali olayidde n'owana ennaku nnya kwisebanyizigwanyawo ennaku ennya nali mpulira obusungu ng'omuntu yenna ng'olina feelings onyiiga kitegeera nali nnyiize ge mazima era kyova olaba naye mwebaza nti yavuddeyo n'akiriyalinga kuba nze namulabanga nsindika biki naye yakiriyalinze nti yali anzijjako mu ngeri y'olwali okitegeera so kati ekyo tekirina buzibu kite. Rema alina show kujjogiza ebulengo naku lwali Lwokutaano ono nogendagenda omuyimbireko? nja kulaba ekyokukola naye nga tokakasa? nja kulaba bwe naba n'obudde era nja kugenda.
Okay, kali kuva ku show eno we yamara okuyimba abadde ne shows kati ali mu week number show kyendaji wamuyimbira namuyimbira e Masaka wageni Masaka no yimba Kayemba yakubira go oba wetwala bwetwaza awo nalina obusungu bwange Kayemba yankubira nangamba jangu oyimbe Rema tomufaako bwaba yakuyisiza bwatyo biki nemugamba kale kanyimbe naye nesiyimba naye luyimbo olw'obusungu ne kati obusungu tebukyaliwo era nja kuyimbanga naye tewali okay kakati nga tumaliriza interview eno oluvannyuma lw'okuvayo ng'omusajja n'ogamba bikomaawo kyekiddo tuddemu tuyimbe byaffe abawagizi muwagire Rema nange mumpagire abooluganda ne bwobanga obutakkanya bwabaddewo bibeerawo nammwe mufuna obutakkanya mu ango zammwe so bino byawedde nze ng'omusajja kinkakatako obutapushinga bintu bitanyamba abantu Bible mayi kweyo shukwali mwalimu amawulire mangi amawulire agasinga okukola gegago ngenago okusika amaze okumujja mu mawulire gwoli mukwano gwa Rema omumanyi olowooza was it personal oba banamwe batategeera Rema batamutegeera nagwe muko because obanga osobola okutegeera incident eyokusika then you can even understand the incident y'amawulire Rema ine dembe omwami wokwogera n'abamawulire oba butayogera oli star probably bali bagenda mubuuza ebintu byatalinako idea maybe yakikola ku savinga musajja we I think she was right on that yeah tewali problem okay kale kakati abantu abo babulira ebigambo ebirala ebisembayo okusinga nze nga mwembadde nga nkola kubeebaza mwe bali kumpagira mwe bali kuwagira Chris Evans zaakeke kayimba akaliko mwongere okuwagira planning on giving you a show depending on how the music will be moving Ani stofuka international tanze nokuteeka mu oluzungu oba ennyanyo tanze zitunda ebweru nze omu ku bayimbi abatono abaasoma wasoma buli kale kyaki nasoma bya bulimi kati kuba zikosiniti ebeera mu subject tubadde tusibula abantu nti mbadde mwe bali kumpagira mpulaninga bingi ebyobba wakola boys ne show tujja kulaba ekijja naye nga mwongere amaanyi obuwagizi Zani Brown namunebengedde ku street ze Kampala wamulabye Zani oyo oba mulaba oba simulaba ezo nsonga zibakwatako naye kitono wamulengeddeko ate ayakaluno oba mulaba oba simulaba toleeta Zani Brown okitegeera oya ne bugu muli kutto bojja mu ojja genda ontabule ngende okuba essimu ye nga takwata kale nsonga yakutaanya kukiliyalinga air ebiseera bisinga si kirungi kusiba kasajja ku mutima ddala abasajja oba olina omuntu ng'akunyiiziza kasita ovaayo n'oyogera kirungi wavaayo n'oyogera ekitaakunyumira ekirungi ate era n'owulira ng'osonyiye era nakyo n'okola ki biwedde kati tewali tamu biwedde kale okuleka ng'olina kyoyagala okugamba abantu nze njagala kutta nkutadde nange taata kale kakati tayimu esigadde yiyo okudda ku TV kuvuluga tumalirize kati sokoyimuke tumalirize ewanna musajja wuuyo kisobola okukata jaketi y'omusajja ewanna yaganye y'okwebala ekitone ennyo wabanga Saimo nfuukidde ekyete kati wano ali mitwalo ojjako kamera ebintu biwedde naye